eri abazzukulu b'abataka abakulu ab'obusolya mu Bwakabaka bw'e Buganda. Balamusizza amannya agange Nze Daudi Ssegawa Mukasa. Ndi muzzukulu wa Mugema era kiseera kye kimu nze mubaka w'omutaka Mugema wano mu UK ne Ireland. Mugema ye mutaka ow'ekika ky'Enkima. Olukiiko lw'ababaka b'abataka mu UK ne Ireland lukuyita ku Ttabamiruka w'abataka abakulu ab'obusolya n'ababaka baabwe mu UK ne Ireland. Olunaku lujja kubanga lwa 6 nnaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ogujja ogwa Julayi omwaka guno 2022 okuva ku saa 3 ez'okumakya okutuuka saa 9 ez'olweggulo. Ate eri e Buganda bajjajjaffe bajja kubeera nga batudde obumuli e Bulange Mengo okuva essaawa 5 ez'okumakya okutuusa essaawa 11 ez'olweggulo. Ebinaayogerwako ennono n'obuwangwa mu nkola eya federo, ebirowoozo by'ababaka b'abataka mu UK ne Ireland, enteekateeka namutaayiika eya Buganda okuva mu mwaka 2018 okutuuka 2023, obufumbo, omukolo gw'okwanjula. Ku lunaku olwo omugenyi omukulu ajja kuba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Omutimbagano gwa Zoom bonna abazzukulu n'alabira bajjajjaffe n'olukuŋŋaana luno nga lugenda mu maaso lujja kuba ku ID 835-50-40-77. Password ejja kubeera 1234. Okumanya ebisingawo ejja kubeera Ssalongo Godfrey Kibuuka ku ssimu 0794-739-670 oba Mwami Jasper Ntege ku 0760-72-64. Abazzukulu bonna aba Buganda, abazzukulu abataka, tunaasanyuka nnyo okubalaba nga tuli wamu ffenna ku mutimbagano gwa Zoom nga tunyumya nga twogerako ne bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya nga batudde e Buganda. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.